akwekuumira ku mukuto gwa Uganda Lifestyle nze Segawa Morishik. Oyinza okusinzira eyo gy'oli n'otula n'ogamba ekyamazima abakazi mbatabadde nnyo, n'ogamba ekyamazima siina mukazi siina kabira yesikebedde naye abasajja gye bali abaddala. Kati omwami ono wa Equatorial Guinea nga ye Baltasar Ebang Engonga era ng'ono abadde administrator mulamba mu kitongole ekiwooza omusolo mu ggwanga eryo. Kati byongedde okubeera nga biranda na butya obutambi buneeno gye bwazze okubeera nga bufulumamu. Ono mu butambi alabikiramu n'abakazi ab'enjawulo abamu nga babakungu abanene mu ggwanga eryo. Bakazi b'abagenero mwebali, bakazi b'abakulira poliisi mwebali, bakazi b'abaminisita abasoma 20 mwebali n'abalala ab'enjawulo. Bano nno yali abatwala mu bifo omuli beach, mu ofiisi ye, mu binaabiro n'ewaka oba mu lodge ne hotels. Kati wakati mu kukola ebikolwa ebyo kyalagira ddala mu butambi buno oba obwetegereza abaabulabyeko nti ono yabalikoodinga nga nabo bakimanyi tewali mu balikoodinga kubanga baatunulanga mu kamera nga naye bw'atunulamu ngeno omuzannyo bwe gugenda mu maaso. Ayongedde okubeera ng'akola erinnya newankubadde ate alikoze mu bubi, abantu bakyagenda ddala maaso n'okubeera nga beewuunya omusajja eyeebaka n'abakyala abasoba mu 400. Abo nno be bayinza okubeera nga bamanyikiddwako naye kati bala emyaka gye egy'omu buto kuba omutunira mu feesi mu obutambi feesi y'emu. Musajja mubalagavu, musajja mulungi andowooza byemu ku byokulwanyisa byasobola okubeera ng'akozesa okutengula bano abakyala ab'enjawulo kw'ossa n'omulimu gwe yali alina olw'ensonga nti kitaawe amanyikiddwa nga Baltasar Engonga Edijo yasobola okubeera nga amapointinga n'agamba omutabani kagende maaso n'okubeera nga akola mu kifo bwekityo. Kati ono bino ebyajjidde abadde yagenda maaso n'okubeera ng'akwatibwa n'asibwa ku misango egyekuusa ku buli bw'enguzi. Kati mu kumukwata basobola okuba nga bakwatiramu amasimu ge ne laptops bongere okwekebejja oba bafune obujulizi obumulumika ku nsonga y'obuli bw'enguzi. Wakati mu kunoonya obujulizi ndowooza gye bagwira ku buneeno obutambi ate naawe nga omanya abantu baagala nnyo okulabisa n'okuswaza agamba kati katwongere ddala okugattako ettaffaali ezzito obeera nga tokyasobola kubanga osituka kudda ngulu. Taata we nno musajja w'amaanyi era mukulu nnyo omwami oyo Baltasar Engonga Edijo olw'ensonga nti president owa Central African Economic and Monetary Community Commission kye bandiyise CEMEC. Omwami oyo ye president waakyo era ng'ono amwattu saawa zineeno omutwe gwongedde okubeera nga gutabuka agamba kyamazima omwana ankoze eki biki bineeno omwana byataddemu nze sibitegeera ate era sibimanyi. Kati omwana newankubadde abantu batera okubeera nga balindiridde namulondo y'obwakabaka, kati ono katugambe nti alindiridde entebe ya kitaawe ng'era ye vice president mu ggwanga eryo Teodoro Ngwema Obiang Mangwe. Ono nno yayongedde okubeera nga abikkirira ebintu bino era ng'ateekawo okunoonyereza okw'amangu olw'ensonga nti kyongera okutta ekibiina kyabwe nga bo abali mu buyinza. Bwe baba nga bali mu gavumenti baminisita, that is cabinet, n'ogattako baneeno ab'amagye poliisi okiwulira nga bakyala baabwe balabikira mu butambi obwo ate nga n'abamu ku abo bakyala balina ebifo eby'enkizo mu gavumenti. Kitegeeza ki? Ti gavumenti yammwe eba eswadde, eba eswaza ate era eba efuuse ekisekererwa. Kati ono ensonga yasobodde okubeera nga aziyingiramu kubanga kigambibwa omwami oyo taata we waavaawo omwami Ngwema ow'emyaka 82 ono yalindiridde okubeera nga yeesimbawo alabo ba naye aba Equatorial Guinea basobola okubeera nga bamuwa akalulu. Taata we akabafugira emyaka 42 yabafuga okuva 1982 paka ne kati ali ku banne akalakata. So musonga bwetyo
ono omwami ne bino byonna byagenda maaso n'okubeera nga alabikiramu mu ssimu wabula ssimu yereka alina storage kubanga wakwatira obutambi obusukka 1,000 n'otereka mu ssimu eba ne storage ate erabika ebeera ya bbeeyi. Kati bakyayongera ddala okunoonyereza naye ati yatadde Equatorial Guinea ku maapu kuba kati buli muntu mu ggwanga mwabadde nga batenda omuntu wano tubadde tutenda Lwasa n'abalala kalate ye toyinza mutuuza ku ntebe y'emu ne banaawaffe ye bw'abeera ali kilomita 10 bano bateeke wano ku kilomita esooka omusajja bannanga ebintu yabikola n'abimalayo. Abakyala bonna balabikira mu butambi tasosola mwalabikiramu ab'embuto ne mulabikiramu obutono ennyo ne mulabikiramu abanene ne mulabikiramu abakulu kitegeeza abazadde ne mulabikiramu abalungi ne mulabikiramu n'abali medium nga si babi ate si balungi ye musajja oyo Baltasar engonga. Kale nonno kitaawe abyongedde okubeera nga abimutabukira yeebuuza nzizeeko ki okusinziira omwana kyeyageze maaso n'okubeera nga akola ate n'ekibiina ekiri mu buyinza saidi zeeyo bagamba kyamazima omwana yatukoze ekintu muyita mwana kubanga byonna byadde akola ne byalabikidde mu butambi mupiira agusambanga mwana. Yeewuunyisa Katonda abitwale wala bireme kutuuka waneeno mu ggwanga lyaffe kubanga bw'otunira naffe kabineeti yaffe erimu abakyala bangi igwe lowoozaamu ng'omuntu waneeno abaddewo n'agenda eno mweno ofiisi ennene eri obutambi ne busobola okubeera nga abufuluma obw'abakungu baffe naabo bakyala b'abakungu baffe olowooza kiyinza kubeera nga kinaye waneeno ndowooza era abakungu operation ya Uganda kati simanyi oba beesanyukidde obutambi obwo oba naye bebeera abantu eswadde oba abantu munnanga abantu bayonooneka osanga olinga gundi bamulabye akagundi bakalabye mu kifo ky'okufuna ennyiike ate bwe bayinza okubeera nga basanyuka busanyusi. Kale byebyo zisegawa mu lushiti.